amanya gange maama wange yagantuuma nze saafuna linnya lya kika njagala mwami oyo yantwale ku bujjajja ku butaka bamanye nti nze nange nva mu kika ekyo ku lwaki ate maama wange anoonya omwami oyo ng'omusajja gy'ali eyanzaala ku lwaki kijja kitya nti ate maama wange atandika okunoonya ye yagenda omwebakako nga takiraba gw'ogenda okufuna amagezi agagamba nti kannebake kwaliyeti nga tokiraba mugana wange obusungu nina bungi ku mutima. It's not that I'm looking for money. I'm famous. Pastor Jackson asanyonga ampadde tutumu ddene katona ampadde tutumu ng'ayita Pastor Jackson Top TV entunze tata wange yateesa Steven mwali mu kibuga talina gy'alaga abeera luzira obusungu bwe nina bunene nnyo musajja n'ambogolera n'okumbogolera nti stupid leave my phone don't call my phone again. It has mbadde patient okumala emyaka miyitirivu njagala taata ntwale mu kika maama wange si alina okuntwala mu kika ekyo tukijjeewo Faruku zaveeyo njagala jeni sikwagalako sente zo. I don't need your money. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujebaleko mwenna abaganda baffe abatulaba. Good evening, good afternoon, good morning. Wona wotulabira nzo kuba tulaba lweggulo tulaba ku macho mulala tulaba mu ttuntu wona wotulabira mbabuuzaako nti bannange mujebaleko mujebale ddala mwebale subscribe nga mwebale kutulaba mwebale buli kimu byonna tusiima. Amanya yenze Sakoze Farouk. Shene powered by Sozo Property Consultant bagamba boyina byonna ebyawaka nga biri mu mbeera nnungi bakubireko oba whatsappingeko kati nimugana wange chama kutwa wali ku Spana House 321 genda kukoleko kubikwatagana ne design n'emikolo biki byonna abeeranga bikwasaganyiza bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ensonga ze tuleese ziwulirize owulire ebintu byewunyisa tebiggwayo mu nsi. Tulina muganda ffe Ivan ono bamuyita Ivan Kisache akola ne Top TV. Kati byagenda okwogera ali soba era ngenda mmubuuza oli soba toli soba tugende mpola kitegeera ensonga ayagala taata we bagende ku musaayi akooyo mudyeka amubuzaabuza sebo nkulamusizza nange nkulamusiza Faruku. Amanya nze Kisache Ivan sebo mutabani w'omumbejja Harriet musoke najjoko kuva ne kirebe ndi musajja mulokole. Okay. Era kansoke mbuuze ku bantu mwenna babuuzeeko ba Leviction mukama waffe yeebazibwe abatudde abatulaba Leviction abwoya wange Grace Nakimera muyimbi wange oyo tuli mu management tumukwasaganya Mr. Bugembe bonna abayimbi Danjero Busulwa eri bulamu all the music fraternity. Okay. Mikwano gyange abo manyi music fraternity bambeereddewo nnyo aba gospel. Okay. Ate tunagenda yeyo. Ivan okola mirimu ki Ivan Kisache? Ivan Kisache ono mirimu gyasinze okumanyikibwamu ennyo Faruku. Okusookera ddala nga naba kuyingira bintu bya presenting. Managing abayimbi, promoting abayimbi. Je mirimu egisinga ejanyingiza industry. Managing abayimbi, promoting abayimbi. Okay. Mu company yitibwa Sojek Empire. Okay. Njagala okakasa abantu nti ebintu bino byogenda okwogera oli soba otegeera bulungi era gwabyogera bigambo bibyo sibya management otyo era n'emirimu emirala gye nkola ku Top TV program bagiyita Street Quiz damu ekibuuzo naye okubuuza abantu ebibuuzo ngimanyi ne 89.6 Top Radio program kulikayo Saturday Night Jam ne Top 20 Countdown. Okay. Yes, kolera wa Apostle Pastor Musumba Pastor Simusumba mbadde maye Apostle byonna musajja wa Katonda yamuyita kuba yali straight ebibya ayogera direct Pastor Jackson Senyonga Pastor Jackson Senyonga muganda mukwano gwange nnyo mukama wange nnyo mukwano gwange nnyo. Okay. Bossi wange nnyo simufunye mbuzibu namu okuva natandika omukolera. Okay. Njagala tutandike ensonga ezikuleese wano nsonga ki? Ensonga ezindeese wano nsonga ene nsonga ya taata wange Faruku. Nsonga eno maze ebbanga ddene nnyo ng'ennumya omutwe. Omanyi Faruku omuntu akulengera ku TV ng'okola
ninaffe tubaako n'ebintu ebitusumbuwa yeah. bampita nnyo ku mikolo linaku era nokisaakye wa street quiz konzenze munaye kati taata wange ayinayo birthday mbadde nsaba ojja obeerewo okolenga MC kuba nkolo bwa MC ku mikolo mukolo gwe sitakolako bwa MC gwe gwa kwanjula n'otuuka nolaba abaana nga balaga taata waabwe laavu n'otuuka Faruku mu mikwano gyo ng'oli yenyumiriza mu taata we n'okaabira ne ku mukolo gaakale ntuuse eno yonna gye ntuuse kama gyontuusizza ninze taata wange simuyinaako access sigamba nti yafa sigamba nti ki naye nga gyali taata wo tomulinaako access naye nga mwali mu Kampala okay. tutandikire wa watuufu tutandike n'amannya ge n'amannya ge yaani taata wo taata wange bamuyita Mr. Yatesa Steven engineer okuva mu company gye bayita Macy Companies Limited otyo musajja engineer akoze bintu bingi nnyo amanyikiddwa nnyo Mr. Yatesa Steven era ku All Saints Church awo wasabira yawe nakasero mu kibuga awo simanyi oba yavaawo naye nga wati wawangalidde buzibu ki lwaki taata wo tomu accessinga ye wakoma okumu accessinga ku myaka gi byajja bitya taata wange namumiitingako omulundi gumu naye kantandikire ku ntobo okukula kwange tekwali kwangu Faruku kutya fenna sebo tuyita mu struggle ebadde struggle naye ate yange yali struggle etya eribaddemu n'okuloga kungi nnyo blood okutuuka waggulu gye tuli abadde Katonda Faruku nali nakulirako mu kyalo waffe Kona ewa jjajja wange ku Bukojja Wakiso ku Bukojja nga bankweka na bukwesi nga ndi mwana muto naye maama wange ng'abeera mu kibuga Makerere kati ng'abeera ne jjajja wange baali bamuyita mukyala Musoke baawe baali bamuyita mwami Musoke yali omwami omuyunzi yali ayunga bavira abo yali musajja muyunzi nnyo yali w'amaanyi nnyo nentuuka mama wange nanzijayo nandeeta mu kibuga nga ndi wa myaka ndowooza 3 ndi wa myaka 3 nanzijayo nandeeta mu kibuga ng'apangisa awe Makerere netubeera mu kibuga naye nga taata wange simumanyi nga ewaka mama obeera naye twabeerango ne maid bamuyitanga Nankabirwa naye nga abaana balawula bakoma bakubisa bataata waabwe gwe taata tomukola ki tomumanyi naye nga oli mwana mutebe tobifaako nnyo tutuuka ne tuvaawo twavaawo mama waffe n'afuna omwami omulala mwami webambi yafa n'okufa bamuyita omugenzi Karim Magezi taata waffe oyo yatwagala nnyo gwe natwalanga taata naye ng'era si yanzaala ne batuuka ne bagenda Ekyengera nga bavudde Makerere awo ne bagenda Ekyengera bwe batuuka Ekyengera eyo nga omanyi nti oli mwana muto buli musango ogubawo gwagukola ki gwagubeeramu buli musango ogubawo gwagubeeramu buli musango ogubeerawo ye gwagukola wakanga owulira wakoze eki wakutamye simanyi oba kiki ekyandingako ebiro ebyo nga buli kintu ekibaawo ewaka omusango guba ku ggwe buli musango ogubawo ewaka omusango guba ku ggwe kino kibaddewo kisa kye yakikoze kino kibaddewo kisa kye yakikoze webale nnyo mpaka jjajja wange azaala maama wange era naye omugenzi ayitibwa Nantongo Mariam omugenzi bamuyitanga Kakulu Kawaala awo yakuza Bakayibanda abo Bakayibanda bayita wakaawo ewaffe Kayibanda yakulira era Kayibanda newomubuuza jjajja wange yalinga maama we kati lumu mba neebase ndoota ekirooto nga family zeyawuddemu family ya mama wange yeyawuddemu yani family yokayoka ya mama wange nga mwami Karimu ajje naloota ekirooto kyali bwe kiti mwami Karimu nga atutta abaana be
nga ne kubanga mama wange yagenda ofumbe wa Mwami Karim nga nga amaze tuzaala oba kiraba nga amaze tuzaala kati nga naffe abaana tweyawuddemu naye nga nze ndi awo bwentyo mumakkati oba kitegeera kati nenzuukuka nekinsumbuwa nenziramu neneebaka nendoota ekirooto kyekimu okumala emirundi egi kati nenyimuka nengenda neŋŋamba jjajja eno jjajja naloose ekirooto bwekiti jjajja nakubira maama wange essimu namugamba nti kankusindikire mutabani wo kubaawo nali kati ntandise okukulakulamu ate maama wange akola makerera omwo naye tulina maama waffe omulala bamuyita mami Irene Mutabazi amadoolo yabaddewo nnyo 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 mu kusoma kwaffe nga mundu nnene nnyo mu kusoma kwaffe Faluku ffe tulabye bamaama baffe nga be batoba naffe oyo abaddewo mama Doola nga mundu nnene nnyo kati we yavanga ekyengera kuba bakeranga ku makya wa 11 taata waffe Mr. Karim saagala muyita step father kuba yali taata waffe taata omwami mama ojo aba afumbiddwa aba taatawo tusobola muyita step father is my father too naye nga si yanzaala kati nga bavaayo nga bajja mu kibuga nga baleeta abaana ku abeerubiri nga waliwo we basuula wali makerere kati nga bakeera ku makya mu kukeera nga maama agendako ewaani wa mama Doola alinda ssaawa ziwere 2 ayamuka ku mulimu emakerere akole ki kati jjajja n'amugamba kamukuweereze n'amugamba muweereze ndi wano mama Doola tutuule tulabe atubulye byaloose kati nentuukayo wenatandikira okusensinga nti ekirooto kinaloose kirabika kituufu maama yatuula nampa obudde bwatampangako ne mama Doola naŋŋamba naye kati ekirooto kino kyewaloose okirooto dde ennaku mmeka nze ennaku 3 naye kati gwe waloose kiri kitya nimbanyumiza nga wennakiroose naloose Mwami Karim atutta abaana be nga nze ndi awo ndi bwomu ndi awo nyimiridde buyimirizi bwendi nga sirina naye nga oli ayimiridde n'abaana be nze ndi eno ndiki ndi bwomu ndi mu bbanga baŋŋamba kale tujja kuyita nakomaawo by then nali mu senior 1 nali mu senior 1 kuba eryekyengera navaayo nga ndi mu P5 nentuuka ekawaale wa jjajja nensoma kati ekirooto ekyo nkifuna ndi mu senior 1 tubeerawo nenziramu nenfuna ekirooto ekyo neŋŋamba jjajja ekirooto kino kinnemeddeko nesimanyi ki kyemmanyiko kiri kimu Katonda abadde nange kuva buto kuba n'abandoze babadde bangi Faluku n'abandoze babadde bangi nnyo muganda wange nze olunaku lwe nalokoka we namanya nti abantu babadde bandoga babadde bangi kati ntuuka nziramu ndoota ekirooto era nga jjajja akubira maama essimu jjajja teyabibeerangamu nnyo jjajja ono ayina engeri gye yabyesambanga nno ddala bagamba eka nkuweereze wa maama wo munnyonnyole kuba yali mu kiki mu kirooto kyoloota kati ng'era nzirayo ewa maama nga ŋŋamba ebyo like oloota buloosi bintu byo jjukira by then nali mwana muto ebyo oloota buloosi birooto bikujjira bujjize ntuuka nva ewaka wali okeddeko ku makya nova buvi waka n'otambula butambuzi nova ewaka tekiba kyangu naye ng'owulya waliwo omuntu akugamba nti va ewaka tambula ova ewaka ewa jjajja nintambula nenva ewaka nengenda ku street nga waliwo omuntu akutambulirako nti va ewaka omuntu oyo yantambulira nako neneeteekako ne mu mmotoka enkube emmotoka enkube Faluku natambula okuva ekawaala mpaka Namasuba awo okuva ekawaala mpaka Namasuba kati Namasuba waliwo ekikubo ekikyama nekidda mu kibuga bwekiti Entebbe Road waliwo ekikubo ekyo kyamako nekidda bwekiti mu kibuga
junction eyo mba nsala bwenti oluguudo emotoka nensibirako naye nga tenyimiridde mu kusala nenyimirira mu luguudo emotoka nensibirako bweti kati nenzira mwaka akantu akawula oluguudo nenjagala nzire eno gyenva era nenyimirira emotoka negira ku speed nensibirako bweti ngenda okudda engulu mu sensezi zange nga ndi ku kyalo kyesimanyi naye nga ndi mwana muto oyo mwana ayagala kwetta biki nengenda nga mbuuza wano ndiwa nti wano ndina masuba paka omusajja yali wakuboda nambuuza gyembeera nemugamba mbeera Kawaala omusajja nanvuga mpaka Kawaala nentuuka ewaka jajja nambuuza ennaku zino zonna obadde obeerawo naye nga nekyomudda muto kikola ki tukirina naye nga owulya waliwo omuntu akutuma waliwo omuntu akutuma nti genda nga waliwo omuntu agamba nti kati yimuka okole kino nga waliwo n'omuntu agamba nti weetekemu omuguwa kuba ekyo nekikolako nakyo oba kiraba muganda wange nga waliwo omuntu akikola ku myaka gyange nga nkyali muto nga nkyabeera ekyengera wa muzeeyi nazuukuka okufuka ku ssaawa zaalinga 9 kiraawo kiro omusulo gukulumya ekiro nzuukuka okuzuukuka mba nfuka mu bucket mama yagituteranga bwawo muzuukuka mufuka mweyo bucket kera ku makina mukola ki step senga wa mama wange najja yandibadde nga step mother wange najja nemulabako bwendi jukiranga yali yafadda muganda wange yali yafadda nga tulina bato yagira mu kasuuti ka yero nkajjukira bulungi nnyo muzimu gwajja nagulabako yaŋŋamba ebigambo wammanga I remember yaŋŋamba nti bantu mezi yasooka kumbuuza gyebaleko kwanza ekaali nawe gyebale kati edda nali mweru nnyo nga nkyali muto ne bantuma erinnya lya muzungu bampita nnyo muzungu engeri gye nali omweru ennyo kati ye code name gye bakozesanga ewaka muzungu kati nambuuza muzungu gyebaleko kati nange simanyi wali onyumizaako n'omuntu nga wawulirako nti yafa naye nga omulaba ate kati saawa eyo nanga muzungu gyebaleko nze kaale jjajja nakati twamuyitanga jjajjaffe kubanga kiri bwe kiti maama wange taata wange anzaala owulira mukyala we maama wange amuyita senga yali mukyala maama wange yali amuyita senga kitegeera yali amuyita senga kuba kati ebiri maaso eri saagala bikugambako kati bikugamba maaso eyo kati ffe twakulanga tumulaba nga tugamba oyo jjajja wammwe kuba yesenga wa maama wammwe kati mugamba jjajja naye nze mu bulamu bwange namulabako emirundi gyali ebiri we twabeerera awo Makerere kuba yafunya mama wange omuli mu Makerere yajja okupikinga mama wange kyetwagala abantu omuzimu guno ogwasengawo gujja gugamba ki kati guŋŋamba anti mbadde njagadde nsooke nkunnyonnyole ekyali kimuleese naŋŋamba nti baŋŋambye zijje nkutwale gyembeera mugayi bagambye naŋŋamba kale nemugamba ewa nansongera wansi naŋŋamba nze mbeere no wansi mu ttaka nemugamba kati ng'omwana omuto nemugamba akansooke ŋŋambe maama nti jjajja zaayagala kukola ki kuntwala kumbe mwami Kalimu awulira nina gwe nnyumya naye mwami Kalimu yawulira nga nina gwe nnyumya naye I remember that day mwami Kalimu yawulira omuntu gwe nanyumya naye ekiro ekyo nkijjukira bulungi nnyo because mba nakamala okunyumya naye nemugamba nti kamala okugamba maama nti jjajja zze tugenda naye naŋŋamba kale bireke nayingira mu kisenge ky'abagenyi kubanga ekisenge ky'abaana kyali kyetulunganya n'ekisenge ky'abagenyi mu nyumba ya mama waffe mu nyumba gye muzeeyi gye bazimba ne maama wa ekyengera ekisenge ky'abaana kyetulunganya nagamba akale bireke kati nayingira mu kisenge ky'abagenyi oshegera nayingira mu kisenge ky'abagenyi saddamu mulaba
kati muzeeyi n'azuuka n'agamba ani gw'obadde onyumya naye mpulidde ogamba jjajja ne mugamba jjajja azze wano kozi jjajja ki ne mugamba jjajja azze wano ng'alina bye ne munyonyera jjajja azze jjukira baamuziika siriiyo nga n'engoye ze munyonyoddemu zaali ze baamuziikiramu oba okitegeera nga n'engoye ze baamuziikiramu kaali kasuuti oba kayero sort of naye nga yagira mu kasuuti ye nga nsonga ki ayagala okutwala nga bazze kunzita kuba yakola statement egamba baŋŋambye owulya statement eyo bakoze eki baŋŋambye bantumye nzije nkutwala kitegeeza waliwo omuntu eyagenda ku malaalo ge n'akolerako eddagala ate ngera yaliyo yagenda n'akolera ku malaalo g'eddagala we yakolerako eddagala ajjajjeyo omuzimu guno gujje gunzite. Everyone has been pointing in me simanyi lwaki otyo buli omu atunda muggwe twagala kutta oyo naye nange munnaye nina amaanyi ga Mukama agakola ki agantambulira amaanyi ga Mukama agandiko. Faruku nze maama wange kyemmwebazaako kiri kimu maama waffe yatulaga Katonda nga tuli baana bato maama waffe yali mu worship team y'okuvoso nga tuli baana bato n'atuyigiriza okusaba kati omukyalo oyo amala ayingira muzeeyi avaayo muzeeyi n'agamba omwana ono waliwo ekikyamu kale muzeeyi n'atandika okwekengera mwana ono ali mu kunyumya n'abaafa mwana ono kati maama wange n'awulira nga kale it's too much at home kwe kunzijawo n'antwala ewa jjajja guno omusango kolewa guti naye nga tewali buzibu ewaka Ivan mu byonna by'oyogera maama wo kudde eno siwuliramu taata waakuzaala weebale pikiki eyo sigiwuliramu mpulira jjajja maama taata Kalimu omuto taata wo akuzaalira ddala kati nkujjira wali eri ku mutaata anti njagadde nkujjira eno ku story neme kubawo bukubi kineeno kintu kigoyo bugwe njagadde nsooka nkujjira eno ku story ntegeera ntya kubanga obaako wootegeerera nti ono taatawo yakuzaala ono si taatawo oba okiraba njagadde nsooke nkujjira eno omanye olugero we luli ntuuka nti otegeera kuba namusinkanako omulundi gumu omwami oyo mwami Yateza Stephen kati ntuuka mu senior 4 wentuuka mu senior 4 ngenda ku ssomero buladi mbandi ku ssomero kintu nekinyambala nenva ku ssomero nenzirayo ku street ate ne ku luguudo byali bingi Faruku byali bingi nnyo muganda wange nga waliyo n'okufa n'okuyingira ekkomera byali bingi nnyo kati wensangira omwami oyo yandera nnyo ye mwami yasooka okundaga omukwano gwa taata bamuyita Pastor Paul Musula era ojja gendayo akimanyi bulungi nnyo story n'agimanyira bulungi buli kimu akimanyi nakimugamba era pastor n'angamba sooka olindeko tusabe kuba pastor ye yanzija we nali kati ku luguudo era ekyo ekifaananyi kyogenda okulaba ekyo ekifaananyi kyolaba awo saawa eno nga yakanzija ku luguudo awo twali era ku kyaki nga yakanzija ku luguudo ku kyaki wali ku Faith Arena awo nga wookiraba nga yakanzija awo ku luguudo omwami oyo nandjagala omwami nandera omwami nandaga kye bayita father love oba okitegeera n'atuuka n'angamba kisakye sibeera na bataasoma wano olina okuddayo some omusajja gwensisinkanye obusinkanyi nga newepo tamanyiyo Faruku nga ne mamange tamumanyi Pastor Paulo Musula n'angamba nti ogenda kuddayo some sibeera na bataasoma wano nanzizayo ku ssomero ne mama Namubiru Pauline mama Namubiru Pauline ye secretary wa church ye secretary wa Voice of Truth Ministries ku church awo kati bambi nanjagala nnyo naye jukira nali n'ekyayi Faruku n'ekyayi nga kyensigaza kiri kimu kwetta tebaagala otegeere taata tebaagala ntegeere taata oba okitegeera nga simanyi muntu ali awo azannya katemba mama mwali mu lukolo mama teyaliimu kati abantu abo ngenda bakubulira mama lwaki takutwala olabe taatawo nze kyensuubira lwaki mama kyatya omwami ono atiibwa mu famire omwami ono atiibwa mu famire
omuntu gwawe ekitiibwa gwawuliriza ali omu mu famire yaffe jjajja Lukanga. Nsonga ki etiisa maamawo okufeesinga taatawo okutwalayo nti owaayo omwana gwe wanzaalamu wuuno ali asomera wano akolera wano akola bino na bino. Sijja nnyo kwogerya maama wange naye nze kyensuubira nga nze, this is my opinion, not my mom's opinion, because I've never had her opinion obutantwalayo. Kuba mbadde mwesibako mirundi mingi nti maama ntwale owa taata. Ova mu nsi ng'omwami simulabye. Baganda bange balina bataata mwana. Oba otegera kyenkulaga. Buli omu amanyi kankubulye Faruku. Ovanga kukubeera mu nsi nga toyina muzadda nga taata manyi gyali naye nga tabamukolaze nti yaani ye taata. Ninze nga nze kyensuubira omusajja ono alina ssente. Owulira? Omusajja ono alina ssente azirina. Kati mu famire atiibwa olw'okuba alina ki? Ssente. Olw'okuba alina ssente. Nze nga nze ndowooza muli eri mama wange amutya lwekyo. N'ekirala mukulu waffe eri ku ludda lwa taata Angela is obachi obankyogere ntya yalinga okuva senga wa mama we yafa abanga step mother wange okuva we yafa Angela yayetwala buli kimu oba kitegeera. Kati bo balowooza oba nti nze wenyingira mu family ngenda twala sente zaabwe which is nze ndi mukola sente zange. Ate naffe mama waffe yatukolerera Faruku tetuli bubi. I'm not depending on my mom's things. Nenga onoga nti omuzadde asetinzeewo kano oba kitegeera. Ate n'ekira nange ndi musajja mukozi. Tugende mpola. Pastor Ssenyonga nsasula bulungi. Maama wo akuzaalirawa. Mama tubagala sooka tegeera. Maama wo akuzaalirawa watuufu. Maama wange watuufu wanzaalira. Ngamba nti mwana wange nkubuulire. Nakyali wassengaawo. Mbwata? Tunula mu kamera. Nakyali wassengaawo. Mama yagamba. Mama wange yannyumiza. Agamba ata? Nti nakyali wassengaawo. Wassengaawo wange. Ntuukayo. Ne bavaawokko. Nga balina we balaze. Bwe baavaawo ne wabaawo ekyabaawo. Okitegedde ekyabaawo. Naye nga nze sikyagala. Nti ki ekyabaawo? Omwami ono they had anti kati tuli mukutu gw'abantu bakulu saagala nnyo gudu oba kitegeera. Omu yaforcinga munne. Thank you so much. Oyo aforcinze etabeera oba it was a force oba it was but my mom yali takyagala kuba jjukira ono jjukira ono simanyi oba kyali ekyo naye kati kankonyo scenario weeri jjukira ono ayita ono ayita ono ssenga ate ono bawa ssenga waani kukibindi kyabeera muko. Thank you so much. Kati bawa ssenga wabeera muko. Atuuka wabaawo ekyaliwo naye nga mama wange takikola ki nga takyagala. Kati mu kubaawo omwana kisa kyatondebwa igwe nze mama bwagamba. Thank you so much. Nga yeggwe taata wa mama wange oba kitegeera. Nosindika maama wange agende wa muganda wo omuwala oba kitegeera. Oba gwazaala maama wange muganda wo omuwala mama wange amuyitaani senga. Kati n'omusindikako ewasi muganda wo omuwala awummule otyo mukuwummula bba wa muganda wo mukoowo abeera mukoowo eyawasa muganda wo omuwala mama wange gwayita senga kubuko. Thank you so much. Kubuko ekyo kyekyabaawo gwe twandiyise omuko n'agenda mu kikolwa noono gwe agenza okukyala. But my mom didn't want it because baali bya family nga tolina wonyonyola sengaawo nti ate baawo mami yamuyitanga anko yakoze kino kati kisa kyatondebwawo nze kisa kye watondebwawo ne baagala bamuggyemu. Maama nnyumiza maama ngamba nti mu lubuto mu maziga nze Faruku mama wange mumanyiko ekintu eki mama wange talimba. By the way, it is very hard okwatya mama wange mu nsobi nti alimba byayiseemu bingi nnyo otyo ne bamugamba ajjamu olubuto olwasooka
jukira mwana muto oba kiga kyenkulaga mwana muto amugajjamu olubuto otyo nebagezaako ddujjamu ne lugaana bo ne balowooza luvuddemu bagenda okulaba omuntu akyayo ya buyembe ne bagamba tuluggyemu olwokuki ogwokubiri okitegera kyenkulaga omulundi ogwokubiri otyo maama wange ngamba nti obaluggyaamu ogwokubiri ne lugaana kati maama atuuka kuba yali asobola okutegeera nti eno nsobola okudda ewaagwe nomanyiiyo maama n'avaawo n'addayo mu kyalo ewa gye bazaala ekkona era ewa jjajja ewakiso ekkona n'agenda ekkona maama wange ngamba nti nekkona ne bannumbayo nti nzijemu oluki olubuto era ne lugaana kati ekyasemba ne baleeta dokita okuva mu America kuba gayi yayinamu kasente era yali atandise okukakola kati mama wange n'agamba oba nfa n'omwana kankole ki kanfe naye sigenda kuddamu kujja mu lubuto sigenda kuddamu kujja mu lubuto ne lukula naye nga omusajja ono nga yabikola yaweerezayo akasente naye nga mukyala we takikola ki naye nga mama wange bamubuuza senga wa maama wange nga mubuuza ani nanyini lubuto naye nga maama asirisa aganya okukola ki okwogera buladi bamukuba ne ku miggo maama wange yanga bamukubako ne ku miggo nga thank you so much yali protecting oli kuba n'amaka gandisanyiyo weebale bulungi nnyo nga gyenkomeza he was protecting Mr. Yatesa's name my father n'asirika n'atuuka n'azaala olubuto naye maama yatuuka n'agamba jjajja azaala taata we oba okitegeera kati nga omanyi bajjajja baba n'ebyama n'amugamba naye okikakasa n'amugamba ate kati nkulimbe kati ne jjajja abalaabalamu ebbanga oli lyabadde eri nga yeyo period oba okitegeera maama ngamba nti we namala okuzaala taata wo nansindikira nusu wolu olwaki olwadde olwa Kampala olwe Kampala nansindikira nusu 100 ngule obugoye akitegeera nti oli azadde mwana mulenzi mwana bingi nnyo Faruuko bingi nnyo my mom has passed into a lot mama wange ayise mu bingi Brad mama wange ayise mu bingi mwana mama wange bamukubako embooko lwakubanza ne batuuka nga azadde omwana ne bamubuuza haliyeti omwana wange nabagamba nti omwana wa anko namala nakibagamba nti omwana wa anko yaŋŋamba kino naŋŋamba tujjemu tukole kino oba kitegera kyenkulaga ne bamwongerera embooko oyogera ebintu ebyekisiru oyogera ebintu ebitakawatagana oyogera kino oyogera kiri okikakasa nti omwana wa anko olina obukakafu oba kitegeera ne bamukozesa endagaano bireme kufuluma kuwaawaala sengaawe my step mother n'amukozesa endagaano nti wandiika nti byoyogedde obadde olimba nakikola ate munnaye yali yamufunya n'akalimu emakerere ng'olina okukuuma akalimu batulabirire oba kitegera kyenkulaga kuba ke kalimu ke yali alina batulabirire jjukira ate neewaka otya sengaawo mumanyi ayina akajja oba kitegeera kati nga kyebagambye okukola ogenda kikola ki omwami kati luli 10 lwe yamusindikira mbu agule obugoye imagine 10 olusindikidde omuntu akole ki era yadde kale zaali zadda naye zaali tezimala Faruuko tomusindikidde za kuzaala tomusindikidde zaki kati maama atuuka anteeka ekkona eri gye nagambe gye yanzija nankomyawo nandeta mu Kampala ewakisa ekkona ewa jjajja mbeera ekkona era nze nsinze nnyo okukulya ku laavu ya jjajja kona nkulya ku jjajja mbeera ne jjajja naye nga jjajja era naye ankweka kuba mama wange omuwulira emboozi gyanyumya
nti omwana ono yali omutwe wa jjajja wekkono nga jjajja amukweka nnyo ng'abeera nnyo ne rediyo ya jjajja waako oba okiraba kati gwe ng'omuntu omukulu okijjamu nti jjajja yankwekanga kuba nze kyendowooza wayinza okubaawo omuntu eyandizze n'abaako kyakola omwana ekintu oba okitegeera era jjajja wange yali tayagala banzije ekkona olinga bujulizi. Thank you so much. Ninga okyogedde bulungi nga ninga bujulizi ntuuka kati nakugambe we nekoma weno kati maama amala okunyumiza emboozi eyo noonye essimu ya taata wange oyo myaka emeka olwo olimu emeka wenjinoonyeza wano anti kati jjukira nga nvudde ku luguudo pasita musula nzije ku luguudo kati aŋŋambe eddayo ewaka osooka ondeetere kuba ewammwe mbalabeko osooka okwatagane n'abeewammwe omuyiggo gwa taata kati ntandika omuyiggo kuba pasita yaŋŋamba njagala kulaba taata ne maama njagala kulaba taata nani ne maama kati munnaaye nfuna ennamba ya taata namukubira essimu nemugamba nayita mu koodi yali bwe nemugamba nti bampita Kisakye Ivan aŋŋamba nice to hear from you nemugamba nti ndi intern we Makerere naye nkola engineering aŋŋamba nti jangu kifo bwekiri bifo bwebiri kati wenatuukawo namusanga mu meeting namugamba badde nsaba kwogerako naawe nga tuli babiri sebotyo yampa obudde twayingira emmotoka ye kubanga njuka twali mu VTs tuyingira emmotoka nanvuga paka tuba tuyingira geeti ye Makerere kati ye akolera waneeno nga ku Jomaayi awo odi Kampala awo ku Jomaayi waliwo ekikubo thank you so much emabega wa Jomaayi waliwo ekikubo ekiddaawo bwekito mundaawo wali office yaawo side zaawo sajja w'amaanyi Mace Companies Limited is an engineer koze ebintu bingi nnyo Mr. Yatesa Steven naye nga tuba twambuka nga mugamba nti are you my father omanyi ng'oli ku steering bwoti noweekanga n'otunulya omuntu bwoti kubanga omuntu gw'osanga nemulabanga akankana bwati ku mugumu kati nambuuza who is your mother kitegeeza omuntu wakubuliza who is your mother waliyo omwana gw'omanyi singa tolinayo omwana mulala tewandibuuziza nti who is your mother wandibugambe no yambuuza who is your mother namugamba my mom is Harriet Musoke nastopingamu ne bwati nantunulira bwati nambuuza are you muzungu anti jukudde kodi name eri gye bampitanga nambuuza are you muzungu sobola kwogera falo ku bintu nze ndi musajja mulokole ndi musajja mulokole ate ne kyaki gye nvaamu egamba mu butuukirivu mwono oyimanga okunywezebwa njogera mazima kuba taata wange ow'omwoyo Pasita Paulo yaŋŋamba nti oyogeranga amazima ganakufuulanga ow'eddembe ndi soba baganda baffe abatulaba ono bamuyita Ivan Kisakye akolera ku Top TV wane wa Pastor Jackson Senyonga so amanyikiddwa mu industry eno abayimbi bonna bali Viction bani babugembe bonna n'abasachula bonna bamanyi bajja nasoko okukolera n'abasachula bamumanyi bonna bakaye wisdom bani bonna bamumanyi omukulu ono bazizi bani bonna so kati wano byayogera ayogera nga ye era ayogera mazima era ebintu bino biva mu ye taatawo omugamba kati ntuuka mugamba nangamba weyambuuza wize mother ne mugamba n'asiba emmotoka bwati kati olaba woyingira ku main gate ye Makerere waliwo roundabout gy'osooka ossanga ng'odderi nga ku pool side kati nga ku pool side ku Fema thank you so much kati mu kukyama bweti awo nga tuli wano ku mabega wa IT department ya IT eri awo tutuuka awo nakimubuuliza n'asooka asibamu emmotoka ku Micho nga tonna batuuka ku Micho kwayiti ng'okkirira nga nabatuuka eri ku Micho ey'abalenzi nga tonna batuukayo tutuuka awo ayimiryamu naŋŋamba ng'akankana ne mula naŋŋamba I have 4 children I have Angela, Amanda, Titi and Linda otyo nantunuulira bwati tuddamu ne tuvuga kati tutuuka tukkirira
olaba tetwamala eri ku pool side waliwo kino ekikuba ekikkirira Micho wano UH University Hall tutuuka tukimamu wali ku gate eri egenda eri nga ewandegeya main gate eri gate eri wansi thank you gyoviramu eri wansi eri atuuka ntunuulira yapakinga awo wapakinga bibaasi ebingi awo mu university munda ne twatwa yapakinga omuntu gw'otazala tosobola muwa budde nga munyumya ne twanyumya ne tunyumya munyumya kuki tunyumya ne munyonnyola muga nti mama wange yaŋŋambe gwe taata wange mwami n'atuuyana ne munyonnyola buli kimu nze gundi naŋŋamba kati obadde obeerawo otya ne munyonnyola mbadde mbeerawo bwe nti naye alina statement gye yakola njejjukira bulungi eyo teyenvanga mu mutwe kuba naddayo nenjigamba ne mama wange naŋŋamba we have a lot of things we have to talk with your mom. Amumanyi yanziramu bw'atyo no statement njijjukira bulungi tuyina ebintu yakyogera mu luzungu we have a lot of things bw'abawaga anti ayinza okugamba omwana oyo anjogerako ebigambo nja musibanzi faluuku ajje nze njogera mazima ndi musajja mulokole ekintu kyenkugamba nkinoonyerezaako emyaka mingi tisigamba nti kya mwaka gumu sigamba nti kya weeks 2 ne mama wange namugamba njagenda mu mawulire ne mama wange namugamba nti mami njagala kuntwala wa taata naye njagenda mu mawulire saagala kitwala mu mawulire newe kinaaba too much njagenda because faluuku tugenda kuzaala abaana nze sinaba kuzaala naye wenzaala omwana ani anaamutuma erinnya ekyokubiri mukyala wange mulimu waŋŋamba tugendako ddi ewa taata ewammwe nakamala emikolo kuba ffe tuli basajja balokole okuzaala omwana osooka kukola ki mpeta era empeta nagimaze kati omwana gwe ngenda okuzaala oba abaana bengenda okuzaala n'abatwala waani ku bukojja oba kyega kyenkulaga naŋŋamba nti I have a lot of things to talk with your mom. Amumanyi nenzirayo neŋŋamba maama bana munansonyiwa okubanga ntunga ennyo Faluuku namanyira nnyo okola interview ku bantu ku street quiz mba ntunuulidde muntu kati nenzirayo nekigamba maama wange mama naŋŋamba kati wenalaba maama wange my mom yali omanye essanyu ng'alaba ogenze nosisinkana taatawo naŋŋamba omulabye yagambye eki bwa yaŋŋambye kino naŋŋamba namugamba mama mulina okwogera kuba nagendayo nga ne mama wange tamanyi nze nenoonyeza nnamba ya mwami oyo neŋŋamba kati ndi musajja manyi nze Faluuku ndi musajja mujagujagu ndi musijagujagu nkwata wano njiya wano nkwata wali njiya wano njiya ensonga lwaki ne Pastor Ssenyonga yampa omulimu nti nze ntetenkanya wonna tuyite so maama akyamuka maama namugamba naye maama yaŋŋambye ayagala kulaba mwogere kati omwami andabye kati mukufuluma yampa emitwalo 2 mukufuluma emmotoka nga twesiibula awo kuba twasaba n'okusaba awo twasaba naŋŋamba n'okutegeera nti asabira ku All Saints Church yeyaŋŋamba munaye nsabira ku All Saints Church awo Nakasero neyanyumiza buli kimu muzireyo gyembeera nanyumiza buli kimu omuntu ataliwo tasobola kuopeninga bwati. Thank you so much. Amanyi kuba nenamba yali agirina Brad yayogera ekigambo like kyampisa bulungi yagamba ati namukubira essimu namugamba hello how are you papa nangamba I'm good namugamba this is Kisache Ivan it's me nangamba okay how are you doing namugamba I'm fine namugamba but I wanted some help. I'm requesting for some help. Mugamba tugenda tula ebibuzo bya senior 4 naye sinaamu ssente sinaamu ssente maama mulwadde talinaamu ssente jjukira sobola kutunuza ku mupasita kati yaŋŋamba never call my number again stupid yaŋŋamba never call my number again stupid kigambo ekyafuluma Mr. Yatesa Steven akujjako aba kusimu nga amaziga gampitamu kale ng'olaba Faluuku mu nsi muno nze neetwalanga nti ndi bw'omu ekyoto kye naloota
nga ndaba ndi bwomu oba kitegera kyenkulaga nga ndaba ndi bwomu Faluku nkulidde mu bulamu nga bwa muntu omu oba kitegeera nkulidde mu bulamu nga ndi bwenti Faluku mugwe weesibye nti ofunyeko ku mukwano gw'abazadde guno oba kitegeera n'engoma ovanga ku kintu nti omuzadde waali tofunye laavu ya mama wange nagifuna oba kitegeera naye ate maama wange yali eri mu maka gali jjukira nze ndi eno wa jjajja nze nasinga funa laavu ya jjajja nekyenkulaga famire laavu y'omuzadde okuba nti omuli close bwoti waliwo akukubye nojja n'oloopa oba kitegeera waliwo ekikusumwe nojja maama waliwo taata oba kiraba waliwo ekiganye ng'ogenze mu kibuga Faluku okupambana n'okubira ku maama akasumwe ka maama munnaye kino kiribwe kine bwe kiti oba kiraba ekyo kyonna sikibaddeewo era nze ndi kaana kambaata muganda wange abadde Katonda from day one Faluku n'okuba nti abantu banjagala ku Top TV byenkola abadde Katonda Faluku nze neewunya nnyo Pastor Ssenyonga bwe yavaamu ekigambo n'agamba nti I love Kisaakye Ivan ne mama Eva. Ani akutuuma amannya gano? Amannya gange maama wange yagantuuma nze saafuna linnya lya kika maama wange yantuuma nti Kisaakye Ivan because taata teyaliwo kuntuuma linnya Faluku wuyo maama wange baali bakamala omukuba embooko ayogedde nti omwana gwenzadde wa anko bamugambe kola endagaano pressure ne zimukuba pressure ekyunyiza mama wange okuva nga ndi muto muganda wange kuva nga ndi muto mpaka guno gwaka nenge yakuzaala mwali ngeyanzaala mwali ate nga bwe bagimuleetera muganda wange nga bwe bagimuleetera would you really see your mom suffering in hospitals nze saagala ssente ze because abadde Katonda okunkuza I don't need money from him Faluku wentuuse Mukama yankolera okwanjula nga sikoze meeting simanyi bintu bya kusabiriza sibimanyi Mukama ankoledde embaga nga sikoze meeting simanyi bintu bya kusabiriza nze neekolya sente zange Katonda zampadde wema nsobodde otuuka ku buwanguzi obwo bwonna sente ze njagala zaaki kiki oyagala ekituufu njagala kumanya njagala mwami oyo yantwale ku bujjajja ku butaka bamanye nti nze nange nva mu kika ekyo tolina linnya lya kika siririna olina lya ddiini nalya lugero oba ndi Kisaakye Ivan gonna manya ga bwa Katonda Kisaakye means the grace of God Ivan means the grace of God gonna gategeeza kisa kya Mukama so kati ntuuka mukubira essimu aŋŋamba nti stupid never call my number again agijjako onayogera ku kintu kya registration nansooza n'okunsooza n'agivaako nenzirayo mu nyumba pasa gye yali yampa nentuula kati naddayo mu nyumba eyo neŋŋamba n'ekintu kino nga kinsumbuwa nnyo kange nekigambe pasita kuba pasita jjukire kati yali taata ye taata pasita wange ye taata nakimunyumiza naŋŋamba Ivan tusooke tusabe omwami yajja kukakkana ye pasita akkiriza nnyo mu bintu by'okusaba era ekimusumbuwa kyonna ye maviivi he is my father buli kimu kati pasita naŋŋamba kiki ekiganye aganye okumpa ssente zokuza registration kati maama ennamubiru Pauline n'akwata mu nsawo nampa emitwalo 9 njijjukira baali baga registration gyali emitwalo 15 maama ennamubiru n'akwata mu nsawo pasa yagamba agende wa maama wo Namubiru kubanze namuyitanga maama maama ennamubiru ye secretary w'oku church ye secretary wa Faith Arena naye kati nze namufuula maama wange ngeri gye ŋŋamba nti kati ku church wano ndiwo kati bw'omu ani gwendabye maama mukyalo oyo nga bambi andabirira nnyo nanfuula ne mugamba kamufuule maama nengendayo maama ennamubiru nampa emitwalo 9 nenkubira Mr. Mukoze essimu nzijukira yali ava na Kenya naŋŋamba nti yampereza email nengendayo nenjibikkula naŋŋamba nti nva Kenya naye bino betwagendanga mu kafe netusafinga nva Kenya naye ngenda kusanga ku Stera najja nankumbi oba oyimirira ku ssaawa bweziti simu yeebeereko kuba pasita yali yamaze n'okunfunira akasimu awo
kati nenyimirira awo nangamba sente mekazi olinawo namugamba muzeeyi sente ziri bweziti kati omwami oyo era naye namusanga Makerere mwami Mukoza Michael yayina emirimu gye yali akola obulambo obubadde bwakupanga bupanzi gundi weebale nnyo kati nenkwata emitwalo 9 pasa gye yampa nenjitwala ewa Mr. Mukoza nenjimuwa nzijukira bulungi Mr. Mukoza yakuba essimu emu nabagamba mutabani wange agenda ku registaringa naye ajjano na date registration nabagamba kale muzeeyi nentuukayo nendigistaringa jukira date registration nga aweddeko nendigistaringa mukama nanyamba nempitawo nenkola ebibuuzo nembiyita obusungu taata abujjawa simanyi kuba biriwe byabaawo byaggwa simanyi waabujja neno mukava mwandibaddeyo nga simanyi naye nga taata omu simanyi gyabujja kati nziramu mukubira essimu Faruku ng'ekinnuma ku kyaki awo twabeerangawo ng'abaana manyi katombera mu ku kyaki mba family abaana bakuyitako ewaka janguko wano patepato b'oku kyaki kitegeera tuuka abaana balaba nga beekubisa efa ne bataata baabwe yonno nga towulira tojjaawo gwena nekyomisinga muli parental love gyenjogerako Faruku si yeeno nti mama akwadde sente mama akwadde oba kitegeera waliwo kinjagala okujjirayo mama wange yanjagala nnyo kyova olaba namubbulamu n'erinnya ku TV wenkolera mutabani w'omumbejja kuba byayiseemu bingi nange abadde maama bw'omu since day one abadde maama kyova olaba namubbulamu mutabani w'omumbejja Harriet Musoke abadde maama yabadde ambeererawo ne maama Doola ne mama Margaret ne jjajja wange owekawala naye nga mama Doola musingi munene nnyo mu bulamu bwange naye nga taata mwali musiti nga mwali jjukira bano bakyala mama Doola naye alina famire ye Harriet omwana tumutwaleko eno Harriet omwana tumutwaleko eri asome nga omulaba bambi afaayo ne kojja wange Kikulo Charles omulangira taata waddamu munoonyaako nenziramu ne mukubira essimu taata nenziramu ne mukubira essimu kati awo nga nasoma ne malako senior 6 naye nga bulamu bwakupambanira kupambana ono akwatamu nono nakwatamu nono nakwatamu nono nakwatamu nokolakolayo ku busente opromotinga abayimbi kati awo nenyingira nabyo okupromotinga abayimbi tandika okumanaginga abayimbi naye nga nkyali ku myaka mito nenkwata kuono nempromotinga music netandika okutambuza music netandika okukwata kuono netandika bwentyo nemanaginga Queen Bella ntandisa abantu bangi nnyo oba kitegeera nemanaginga Queen Bella awo bwentyo kize ntandisa ofuna kaki kasente awo nimuzalamu nemukubira essimu mugamba nti muzeeyi adde nsaba kukulaba yasooza busooza najjako essimu kubanze nayagala nsooke mu facing ng'omusajja oba kitegeera kubanze nze ndi mupambanyi ndi musajja mujagujagu nina kyenneetuuma teri mulimu gunnemakola oba omusajja ono si yakuzaala nga jukira statement eri jukira statement there is a lot of things tulina okwogeramu ne maama wo singa wabaawo option ya DNA sigiinaako buzibu nze tunula mu kamera nze siinaako buzibu option ya DNA Farouk I'm a known person I'm a public figure sigamba nti nvudde eri nengowa bugyo kitegeera Faruku sigamba nti omuntu omujja eri abantu bammanyi nkugamba ekintu ekivudde mu kamwa ka maama wange ate nga maama wange mumanyi talimba ebbanga lyembadde ne maama wange byayiseemu byokka bimumala okwogera amazima singa omukulu avaayo n'agamba omwana oyo ayagala kunswazaswaza oliredde ogenda kumusaayi muganda wange nze siina buzibu kyenjagala kiri kimu I want my clan kubanze Faruku siri kusendeze nti oba ayina amajja omanyi lwaki sigaliiko nange amajja ndi mukola gange ate nange nina amajja owulira ate n'eddwaliro saagala yabaali erondera saagala yabaali erondera nsaba omuntu agenda olonda eddwaliro abeere mwami Mukoza Michael mwami Mukoza yabaali ronda kubanga abagagga nze mbamanyi Faruku yabaali ronda saagala bintu byakugulirira ogubanga kuvuddeyo nga bw'aba awakanya bino byonna byoyogera ajje nze sinaako buzibu omanyi lwaki Faruku
nze nagamba maama wange ogamba maama wamba muganya okugendayo njatandika ebintu by'amawulire ngende mu mawulire ekimala because ndi muntu mukulu Faruku simanyi maama wange wagendera oshegeera mukama mulungi amuleseewo nalaba ku mbaga yange mukama mulungi amuleseewo agenda kulaba ku baana bange okotegera kyenkulaga naye tekigenda bbaawo in case God calls my mom right now kigwa kitya nsigadde mu bulamu nga ndi bwo kukire ekyoto kye naloota jukira buli embuzi eba kuki ku nkondo yaayo Faruku kankubulire tukola ssente n'ogula amataka n'ozimba ebizimbe oba kitegeera n'oba n'ekijja kinene nnyo nga kikyo gwakikoze eki naye waliwo kye bayita ewaka oyagala kutegeera bujjajja njagala omuntu omulala nnyambe mu bulamu bwange okutuuka ne ku Top TV abadde Mr. Osman Matovu omumanyi omuzanyi wa bina Uganda era neyo stola agimanyiko era Mr. Osman yali agenda gizanyamu firimu yali agenda kubuulira gye yanzijja kubanga pasta we yanzijja ku luguudo Mr. Osman nankwata kati nga nsula ewa pasta naye nga ngenda eri okuzanya bina Uganda edda nga nsula ku kyaki nga Mr. Osman era Mr. Osman era y'omu ku bantu abangamba ddayo okole ki osome ne success yonna gyendiko gyentuuseeko gyendi ku TV wawonna abadde Katonda ng'ayita Mr. Osman Makubage. So oyagala abaana bo bozadde bategeere obujja bwabwe kuba batata bentwalanga taata be bano wammanga kamba kubulye ssebo ngambe nti ente eryemu bweti erimu ebibombola bya black ne red ne white mulimuko nebbala lya red taata yente eyimiridde kati mulimu ogundi ne gundi mulimu Pastor Paulo Musula mulimu Mr. Osman Makubage Matovu oyo omuzanyi w'ebina Uganda omumanyi mulimu Mr. Mukoza Michael tato wadala talimu bana basajja be bankutteko muganda wange Mr. Osman oyo asula butaweera kugamba nti kisaache kati njagala okole kino kisaache njagala okole kiri eri n'emirimu gyonna n'abayimbi bembadde managing byonna nga bamanaginga naye oba kitegeera naye nakwata mwana mutwala eri jukira Mr. Osman yeddirangabi mukyala wange yeddirangabi babanga ba Luganda kati namusitwa ne mutwala yewo oli nti gwa batuma omwana erinnya omukazi takubuuza waka omukyala asiba akimbuuze waka timune njagala ndabe ku Sezaala wange na akimbuuze waka buli kanaku Sezaala we yabula nkanya mugamba munnaye nja kutwalayo ja kumulaba kubanga wetwagenda eri okwanjula taata gwe nakula naye yali mwami Karim Magezi ebyomusaayi ndi ready nze sina kyentya Faruku because kinsanyusa nnyo nga nange manye ekika kyange kinsanyusa nnyo Faruku okuyita ewaffe nga tulina omukolo nga tuli ku butaka kinsanyusa nnyo nali ku page yo nga ndi mukulaba oli omuwala yafumbirwa koja Kitonsa omuwala yayimirira n'agamba bwati wano we waffe n'eri ensozi yonna gy'olengera obutunda owuli akagamba ako nze omanyi we mba ndaba interview z'abapresenta bannange buli kigambo nkyegendereza omuwala oyo yagamba wano we wataata waffe n'eri yonna wansi okubutunda bw'olaba wano we waffe wano we butaka era mwebale kujja waffe waka twali waabo ojjukira ekigambo kyagamba webale kujja waffe waka Faruku njagala nange nkwebaze ngoze waffe waka Faruku webale kujja kutulabako gituva eno gye waffe era ekizibu kyonna kyenfuna wano we butaka taata wakola mirimu kyemituufu taata wange inginiya abayinza otuyambako bamunoonye inginiya tasobola kubula because is a common person inginiya wa biki inginiya nguudo bizimbe biki oba oyagala mwesibaku olw'okuba inginiya wenatuuka siri ku siteeka yesiba ku muntu Faruku singa mbadde nesiba ku muntu owulira singa nebyentuuseeko nesibye ku muntu owulira nze ndi kisa kya Katonda owulya ssebo nebyentuuseeko byonna kibadde kisa kya Katonda siina budde bwesiba ku muntu ekyo siri kikola tonoonya sente ng'omusajja simunoonyamu sente ze naye azimpadde gyentuuseeko yantaddeyo eyampasiza omukyala
yansomeseza paka wentuse wano. Embaga yo yaliko abayimbi bonna aba gospel abanene. Bonna baliko n'abebitiibwa. N'abebitiibwa muganda wange. Kati nze nkulaga nze nina Katonda. Tomunoonya mulinnya, tomunoonya erinnya Katonda alimpadde. Erinnya Katonda alimpadde Faruku. Katonda anyongera erinnya buli kanako. Muganda wange erinnya Katonda alimpadde ate akyalinyongera. Sente Mukama azimpadde ate akyazimpa. So kyoyagala tosobola kukolya Pastor Ssenyonga n'oba mwavu. Kubanga atusasula bulungi. Tosobola kukolya Pastor Ssenyonga n'oba ng'odaaga n'emirimu emirala gyenkola because he pays us well. Kati kulwaki ndi ku payroll ye ampa facilitation mu budde, ampa buli kimu mu budde mu bulungi, buli kimu akinkolera mu budde, omusala gujjira mu budde. Sente kize muno kyoyagala taata aveeyo agambe nti oli mwana wange weewane waka. Kyokka kyenja Faruku ngenda kuzaala abaana. Ani gwe ngendo balaga kyekibuuzo. Enze sifa ku sente ze. Sente ze yazikola. Owulira? Naye tebaamuwampe. Si bwe guli? Nange zange ndi muzikola. Tebampa teri ampadde sente. Nze Mukama ankoledde emikolo gyange. Nga situuziza meeting ekyo kinako obukakafu kimanyi. Okuva kwanjula. Okuva ku kukyala mpaka ku mbaga. Okwanjula nakutegekanga wabulayo mwezi ogwo. Nze byange nze mpulya ddoboozi lya Mukama. Nanga nti kati ku mwezi bwe gutiteekawo kino. Abaana bo toyina gy'ogenda balaga. Sirina n'abatwala ku bukojja mamanga atuma omwana erinnya. Faruku osobola ozaala omwana mama amutuma erinnya tudde mu buntu. Tekisoboka. Kati gwe oyagala ndeeta abaana mbagambe nti abaana bo be baani. Faruku mbuuza abaana bo be baani. Gwe abaana bange beba omwana wange taata waba talina linnya lya kika kati abaana oba ogenda bayita kika. Weebale. N'abatuma omwana wange ye Kisaache Jim. Ye Kisaache Harry. Ye Kisaache Ronald. Really? Could that make a sense? Doesn't make sense. No, yeah, it doesn't make a sense. Muganda wange, ogenda genda obuze ne Pastor Musula. Pastor ngenda muno. Genda muno. Ngenda mukutwalako bulungi. Because be basajja abambaddewo. Mr. Osman Matovu. Kati kankubulire abasajja people know this. Sirimba, people know this. Mr. Osman ayina ebifaananyi. Obanzijira ku luguudo abirina. Nga nteeka ne mu firimu zenza nnye. Nangamba kati wano zanya kano abirina jabbi kulaga Faruku jabbiraba. Ogendeke wa Mr. Mukoza Michael. Bagenda bikulaga buli kimu step to step. Nga buli omu beebuuza taata waaliwa. Omwana gwe tuyamba taata waaliwa. Mr. Mukoza yangamba ko lumu. Ne Esther Nakitto jamunoonyako jamulaba. Kuba bambi yambererawo nnyo. Wali we gambidde nti okuvaaku pastor we yantereyo sente ne mama ngende nsome. Nga Esther Nakitto kansala kati ye wakise eyo mkyala wavunanyizibwa nnyo. Abo bonna they know this. Era Esther lumu yambuuzanga ni Ivan taata waaliwa. Taata wo yani. Wemba nimba Esther ajja kukubulya kuba yeyanguliranga n'engoye. Esther Nakitto. Mama asootinga ensonga zaagwa. Taata ye musaalo omunene mu nsonga zino Faruku. Taata ye musaalo omunene mu nsonga zino. Faruku omusajja wozaala omwana buvunaanyizibwa bwo mulondoola. Si mama. Faruku ffe abasajja twatondebwa. Tulina kuba na buvunaanyizibwa. Omanyi lwaki Katonda akulabirira? Kubanga buvunaanyizibwa bwo yakutonda ye taata. Omanyi lwaki osoose kusaba nga tugulawo interview? Kubanga oyise taata waabeerewo. Oba kiraba Faruku obuvunaanyizibwa bwa taata kunoonya mwana we kuba guli musaayi gwe. Guno si musaayi gwa maama. Kulwaki we tuba tujjako DNA tunoonya taata tunoonya maama. It is not my mom to look for my father. He is my father to look for my mom because he is the owner of the child. Kulwaki ate maama wange anoonya omwami ngo musajja gyali eyanzaala? Kulwaki? Kijja kitya nti ate maama wange atandika okunoonya? Ye yagenda omwebakako nga takiraba. Gw'ogenda okufuna amagezi agagamba nti kannebake kwaliyeti nga tokiraba. Mugana wange obusungu nina bungi ku mutima. It's not that I'm looking for money. I'm famous. I'm famous. Pastor Jackson Ssenyonga ampadde tutumu ddene. Katonda ampadde tutumu ng'ayita Pastor Jackson. Top TV entunze. Sente size nnoonya. Because ndi muzikola. I'm working, my wife is working, we are living happy family.
but we don't have tetuina sina taata tutali msimulaba kulwaki mama wange ayimuka anoonye taata kulwaki tata wali mu kibuga kulwaki kiva kuki tata wange mama anoonye taata kulwaki mama wange si yamunoonya okumwebakako kulwaki ono ye yanoonya oli tuleke kubuzaabuza nsonga zino omuntu azanyira ku maama wange Faruku Ntabuka ogambe tata yani amanya tata wange yateesa Steven mwali mu kibuga talina gyalaga abeera luzira obusungu bwenina bunene nnyo musajja n'ambogolera n'okumbogolera nti stupid leave my phone don't call my phone again it has mbadde patient okumala emyaka miyitirivu gwe tomanyi bantu bantuuziza kungamba nti oyogera bintu bino tomanyi bantu bantuuzizza okuli ne bakansala ab'amaanyi for over the past 15 years tolowooza nti kino nakyambadde wambaze Faruku twamaze emikolo kuhane muno omukyala n'ambuuza omwana tugenda mutuma linnya ki. That is a big question, my brother. That is a big question. If my mom protected this man's name, why can't my father look for my mom? Kankubuuza kibuuzo kimu Faruku. Ongamba otya nti omusajja yanoonya omukazi. Amini omukazi anoonya omusajja. Ekisoboka. Onfunisizza olubuto. Omaze okunfunisa olubuto. Ate nze nkunoonya. Toweredde mwana. Omwana atuuse asomye amazeeko. Omwana atuuse akoze ebintu. I'm successful, my brother. But I'm lacking one thing. Where is my father? Obo kitegeera. Mama wange akoze paati ye. Mama wange akoze paati ye bulungi ng'omuzadde. Ye agizanye. Mama wange ampeeredde muganda wange nga ne ssente ajja muzaalooni mwana. Mwana mama wange najja ssente nga taata wange alina amajja mwana. Nagenda ne yeewola looni. Mama wange yasasulako looni y'okusoma kwange okumala emyaka 5 buladi. Nga ndi mwana muto. Ne yeewola looni ffe tusome. Single mother. Naye nga taata gyali mu kibuga. Yewoze mama waffe atusomeseza ku looni Faruku. Kyova olaba mwagala nnyo. Atusomeseza ku looni. Oyo mukyala n'asula enjala ku lwaffe. Pressure ne zimukuba ku lwaffe. Mama waffe yajjako ku ssomero tukyalira. Nga bambi afuba akutwale mu ssomero eddungi omakinge n'abaana. Pressure nga yamukubye. Nga taata wali pressure nga yamukubye bamenga omwogo wakoze bwe guti. Natuuka ku mulimu. Yatuuka nga mulwadde yajja omukono guli bwe guti. Nzijukira twali ku St. Mauritius Emitiana. Yajja omukono guli bwe guti. Owulira yalaze tukyayo ne kojja kirabira nga omukono guli bwe guti. Nga guli bwe guti nga n'omwo guli bwe guti. Nga mukazi wattu enjogera gyayogera bigambo tebivaayo bulungi naye nga bambi yesterday nga alina kanura nga omukono bagusi pressure yamukuba n'agongowalamu bw'ati. Nanga yajja n'asooka n'angamba nti nkubule mwana wange njagadde nzije nkulabeko omutima nga gunnuma njagadde nzije nkulabeko omutima nga gunnuma naye ng'ayogera bw'ati naye oli bulungi nantunuulira maama wange bwe nti Ivan njagala tumalirize taata kikyoyagala essaawa njagala taata ntwale mu kika. Maama wange si alina okuntwala mu kika. Ekyo tukijjeewo Faruku. Buli avaayo agamba omukazi atwale omwana mu kika. Owulya ssebo? Omukazi si ye yafuna olubuto. Omusajja yafunisa omukazi olubuto. Taata aveeyo yakimanyi. Akimanyi nti ndi mutabani we ssebo. He knows that. He knows that. Akozesa ziyalowooza nti sente ze zigenda okumala buli kimu. Mwami atesaffe sente tuli mu kukola. Omusaayi gwaffe mufunye Faruku. Omusaayi gwaffe mufunye. Ffe tuli basajja bakozi ne mukyala wange akimanyi. Nze mpamba na muganda wange. Omulimu naye guba kiro ne bankubira essimu nfuluma obuliri. Nze nkola Faruku okimanyi ndi musajja mukozi. Buuza Pastor Musula. Tugenda gendo jammula. You're ready. I'm ready to do that. I'm ready. Aveyo. Nze mama wange kyeyaŋŋamba kyenkola ki kyengendera kuba mama wange tanimbangako. Mama wange kyaŋŋambe bakiba bajjajja bakyogeddeko bangi babadde atali muntu omu Faruku. Atali muntu omu. Nze nesitwako nengende wajjajja ewakise kona nga tannafa. Jjajja naŋŋamba ekintu kye kimu. Kati amawulire ogatandise. Be bamanyi. No, aveeyo njagala DNA. Sikwagalako sente zo. I don't need your money. I don't need your money because I'm working. I have my money. Bw'aba biwakanya ebigambo bino byeyogera gye. Ajja aveeyo.
aveyo mama wange bwobukakafu obuliwo mama wange sigana mulabanga avudde mu nsi Faruku nzije mbayite munnange Faruku mujje munnange kiri bwe kiti Faruku omusajja aganye omusajja neganye siga mama wange webale kina kuggwa kati. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege ngenda nnoonya buli muntu gwe kikwatako mu nsonga eno naye taata vaayo bw'abaona omwana wuwo nga byayogera agamba nti yeggwe jangu ow'obujulizi ogambe nti oyo ansibako byanjwanjwa nze simumanyi tugende ku musaayi oba mugende ku musaayi mwensootinge naye nga bannange ebintu bino bangi ababirimu famire nyingi abantu bali eyo banyigirizibwa n'abatulaba wano muli eyo munyigirizibwa noono tekibadde kyangu okukola ki okujja wano naye nga abantu abali mu mbeera eno muganda wa ate nga nekirala Faruku taata yadduka simaye biki tampeerera woba ozadde omwana ng'oli musajja mulondoole kuba wakula mulondoole si buvunaanyizibwa bwa mukyala kukuleetera mwana ng'ogenza okumuteekamu olubuto nga tokimanyi nti mwana wuwo ku lwaki okiremerako omukyala akunoonya omuwa omwana ng'oba tomanyi musaayi gwo gye guli. tweyanza nnyo tweyanzege tubadde ne Ivan Kisaakye. Ivan ono amanyikiddwa muganda waffe akola mirimu gino ng'ejjaffe akolera ku Top TV ewa Jackson. Yes, abasinga mwenna mumumanyi abayimbi mwenna abasinga mu industry mwenna kizibu nnyo okuva ku bagundi ku Fresh Kid paka kwambuka eri bagulese nakimera bonna abamalayo omukulu ono bamumanyi naye si kyangu omuntu ng'ono public figure okuvaayo n'ayogera ensonga zino kitegeeza okuzoogera waliwo ebibaddewo biyitirivu paka wagamba ekimala kati njagala because yafunye omukazi bagenda zaala omwana kati baba bazaala omwana gweyagala bamutuume ki tamanyi gye bamuziika tamanyi kikakye kati abaana bono bazaala bo baddewa kati yensonga eyo eri mu ddiiro biggwe ono akole ki taata vaayo otubuulire ekituufu. Tweyanza nnyo tweyanzeege ensonga zino tugenda zigoberera paka ng'omukulu ono Ivan afunye kyayagala okufuna. Tweyanza nnyo tweyanzeege tubadde powered by Sozo Property Consultant bagamba boyina byonna byotunda byawaka bya gym ya restaurant nga biri mu mbeera nnungi bakubireko kati muganda ngo wa Land Star Hotel webale nnyo webalire ddala muyitirewo ko wane Makinde ku Land Star atu walungi nnyo buli kimu kibeerawo malidadi sana mwebale nnyo mwebale ddala tatukalubiriza naye tuba twagala interview agamba mukolera baganda bange so yitirawo wano kumpi newa Papazi ewa Misa Semakula opposite Land Store jakuba ogiraba wane Makinde mwebale nnyo mwebalire ddala. Pastor Jackson mundabire mukama wange Jackson mundabire mukama wange Pastor Jackson soko okumubazaako ensusso agamba ki musajja mulungi nnyo ngaba tero mulumba atero biraba musajja Pastor wange Jackson Pastor wange mulungi nnyo mukama wange ansasula bulungi sijula akakusasula kuba akakyogera emirundi ngenda no ade akola obulungi asiimwa osiima omuntu akola obulungi andabirira bulungi nnyo kuba omuntu talina buzibu kweli Pastor Senyonga talina buzibu ekyo nkikugamba talina buzibu jamunoonyako naye nga ngenda banoonyako waliwo ebintu bye nawulidde mu gospel ensonga zino kazogeziggwe nawulidde ensonga Laneke simanyi akola biki akyankalanya gospel industry ngenda banoonyako aba gospel mwenna mbayitemu fewe tuli kubanga gospel industry tetugendayo Ivan tetugendayo naye Laneke naye tugenda mugagambulamu kuba nina bye nawulidde ebiri mu gospel eyo ebitali bituufu kabino ensonga zino kazogeziggwe tugobenda Levixon nkwagala nnyo Levixon manchali ekansoke mbebaza Levixon Pastor Bugembe Danjero Busulwa eri bulamu Grace Nakimera The Voice Atini Pulo Brian Bits atini mulokole John Mary atini big up basajja bonna ne bemenye ne besimenye baliri jo bani bonna ne mugana wange Dennis K muyimbi naye wali musajja mulungi wa gospel David K wa gospel wa gospel musajja mulungi nnyo muganda wange gundi agamba ki
Ole Kina Moti. Ole Kina Moti Kupi Blai. Kupi agamba ki? Kupi Blai je but by the way they are good people. Kupi basajja balungi. Manye Kupi manya Moti the Vixen. Abasajja Vuchi waliwo Vuchi. Vuchi simumanyi. Waliwo bantu banji nnyo. Ngenda banoonya aba gospel. Mowa Emma MC Opo banji nnyo bantu. Omayize manyire Vixen. The Vixen. Gwe manyi abakulira kubanga munne asudde gospel industry mu ndongo ya Yesu banji ne gundi abatwala bonna bakola party yabo bonna bakola party tugendeko mu gospel artist kayo katono tujja komawo betunadda ogenda kummenyera ani asinga ompe singa promoter ulira singa tubeera ne promoter avudde US n'agamba nti nze Kampala sigimanyi Uganda naye ngenda tegeka cricket oval njagala bayimbi ba gospel abagenda okukuba naye nga ne sente za njawulo nti nambe mukola list nambe mu afuna zino paka yasembayo naye njagala ba artist batano abasigadde mbatwala Arua bakuba Arua naye nga bagenda okukuba cricket oval osobola bamenyera kati nga tuvunika katukomewo katukomewo kuva mu interview ya industry kasobola mu interview ya tata tugenda kuddamu interview tidde tweyanze olabo baba David onabaleeta ku Kivulu tweyanze abagosi bongenda banoonyako ensonga za gospel artist za gospel industry naziwulidde waliyo acyankalanye eyo simayi obukulembeze simayi president simayi gundi acyankalanya ngenda banoonyako mwenna Vixen ngenda bayitamu tweyanze mugana junior Amsterdam aja timundabire nkwagala nnyo nkwagalira ddala tusisinkane mwebale nnyo mwebalire